bakuyitani nyabo Fadhili bya kamala ebbanga ki myezi 10 olina buzibu ki olina buzibu olukindo okaze mu nyumba kumala bbanga ki mazema myezi 10 oyagala office ekuyamba etya agala kuddayo wa agala kuddayo Uganda tokyasobola kukola kati abyana best boba oli mulwadde kwanza nze simanyi lukindo waki binayina mbitwalira mu gundi ya bulwadde obeera omulwadde what should be done obeera omulwadde bagenda kutwala mu ddwaliro mukama wo kyakkiriza okutwala mu ddwaliro agenda kutwala mu ddwaliro ogenda mu ddwaliro tusubirayo ebintu bisatu ekisooka okubeera ng'oli mulwadde omusawo agambe nti obulwadde bw'olina okyayinza ogenda mu maaso n'okukola ekyo kimu omusawo wagamba nti obulwadde bw'olina okyasogenda mu maaso n'okukola ajja kuwa eddagala mukama wo tumutegeezezza akuwa ennaku omulemu bwe ziggwako ogende mu maaso n'emirimu gyo ekyo kimu ekyokubiri singa omusawo agamba nti oli mulwadde sitira ogenda mu maaso n'emirimu gyo ekyokusatu omusawo yajja okutugamba nti embeera omwana ono gy'alimu takyasobola kukola Saudi Arabia omusawo atugamba nti embeera gy'olimu tokyasobola kukola maidi ogenda kuddayo ewammwe tenoma agenda kukubanja ssente zonna wabula bw'ogamba leti nawo tokyasobola kukola ng'obyogeza mumwa ntokyasobola kukola tetukkiriza mumwa wano mukama wo si musawo toli musawo siri musawo wakitegedde nyabo omuntu yekka ahabye na best mu contract ye wagamba nti for acceptable medical reasons si nti mukama wo yayogera si nti gwe ayogera si nti office yayogera but for acceptable medical reasons. What are the acceptable medical reasons? Those are the reasons approved by a professional personnel, and that is a doctor. If a doctor says that you are sick and your sickness you cannot continue working, you are going to go back home. Tell no magana kuwa just sent. Is it contract you? If the doctor says you are sick and you can continue working, you will be provided with medication. We've talked to your boss, is here to give you time of resting, like 2 to 3 days. After that, ogende maaso n'emirimu gyo ng'amanyiza naku tolina kintu na kimu kyokola wabula gwe bwoba ogamba nti gwe togenda kuddamu kukola ng'oyogera bwogezi right now kitegeeza nti ne tunagenda mu ddwaliro omusawo n'atugamba nti oba ki ogenda kusigala ng'oli ku kikyo bwe tugenda nyabo you are not a doctor my dear wakitegedde you are not a doctor and we only accept sickness by a medical report not by words. They're going to go to the hospital. What the report says is what we go with. In case the report is saying that you want to go back, that you cannot continue working, you should go back home, you will be taken back home. In case the report says that you can continue working, my dear, if you want to go back home, we shall read in article number 16 in your contract. What is said in article number 16, we make it to be done. If you cannot do that, then we see what the law says. Wasigning endagaano gwe ne mukama wo. Anything we do nyabo toyina kukola ng'oli mulwadde oleeteddwa wano nyabo oleeteddwa wano mu ndagaano yo bagamba okusomerewo obulungi otegerewo mu ndagaano yo bagamba nti this article number 10 for acceptable medical reasons the domestic worker shall be allowed to rest and shall continue to receive his or her regular wage. The employer shall bear all expenses incurred in such a medical treatment. Mukama otanabagana kutukiriza article number 10 contract yo. Kyekigenda okukolebwa wano. Nyabo, you not go back home. You will not go back to her home on which condition? Mukama wamugambye yesterday akolesera ku office ogenda kugenda mu ddwaliro. Eddwaliro bwe ligamba nti oli mulwadde agenda kukuwa resting time. Tukikanyizaako naye wano. Bw'agaana okugikuwa then yajja okuba nga yakola violation. Gwe bw'ogamba todda mu nnyumba ya mukama wo nga tolina legal right gy'otuwadde wano, my dear, you are terminating a contract.